أجمعين بسبب أبي بتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumebazo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala tukomezaawo nate mu muzikiti gwammwe guno gw'ekitundu kino, era twebaza abakulembeze n'abavunaanyizibwa ku muzikiti guno abatuwaawo akakisa akatuyamba okuyimirira mu maaso gammwe tubeereko bye tutuusa gye muli nga bya Buyisiraamu. Tusaba nnyo Allah tabaraka wa taala okubeera ng'anyweza ennimi zaffe, tubeere nga bye twogera oba bye tugamba abasiraamu bibeera Allah ajja kuyisizaako okulungama kwabwe so si kubula. Kiba kibi omusiraamu okwogera ebigambo by'obusiraamu ng'abigamba abasiraamu, naye nga mu kifo ky'okufuna obulungamu bagenda kufuna dalaala, bubuze, babule. Kyali badde ekisuubirwa si kyekyo. Ekyali badde kisuubirwa mu kwogera kw'omuwalimu ng'ayogera ku busiraamu era ng'agamba abasiraamu kwali badde kulungamya so si kubuza. Era Allah tumusabe nga tabaraka wa taala ku lw'abawalimu bannaffe kubeerenga kusooka kulongoosa birimbifuba byaffe nga twogera ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala, nga tunoonya kutuusa ddiini ku bantu so si kufunamu nsonga ndala, okufunamu okuwulikika, okufunamu okumanyika, okufunamu emikwano olw'ebigambo la, wabula omulamwa kubeere kunoonya kusiimya Allah tabaraka wa taala olw'okwogera ku ddiini ye. Baganda bange, nga tetunnaba kugenda ku musomo gwaffe kino, nsaba mukirowoozeeko. Ennaku eziyiseewaawo mu bitundu ebya ndooza masajja Allah yagera tabaraka wa taala ne wabaawo ebyagwawo nakati ebitannaba kutegeerekekwa bulungi, ne bagenda mu kitundu eyo ne bakwatayo abasiraamu abasukka 5. Mujjukira abagoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe nti waliwo ne famire y'omu ku bashuyukhu baffe eyayoolebwa, omuli omukyala yayina n'omugenyi ewaka n'abaana bonna ne batwalibwa. Ebyo mwabiraba bagoberera amawulire. Bwe wayita akabanga abantu abo ne bateebwa. Bwe bateebwa kwaliko omuvubuka muto ng'ayina emyaka 25. Egyo gy'emyaka egisinga okubeera egy'omugaso mu bulamu bw'omuntu, kubanga batera okubeera mu njogera zange nabagamba nti waliwo emyaka nga si gya mugaso eri omuntu, nga teginnaba kubeera gya mugaso eri omuntu, oba nga tegikyali gya mugaso eri omuntu. Mu byawula bwe tugamba emyaka egitannaba kuba gya mugaso eri omuntu tubeera tutegeeza ki? Tuba tutegeeza ki? Tutegeeza omuntu akyali omwana omuto. Obuwangazi obwo Allah baba akyamuwadde mwakyali buba tebulina makulu gyali, tannaba kutegeera kino, tannategeera kiri, ali awo buli kimu wakuyambwa buyambwa. Ne wabaawo emyaka nga jjo tegikyalina mugaso. Omuntu akula, Allah tabaraka wa taala n'amuzzaayo n'abeera nga bwe yali luli ng'akyali mwana muto, nga bwe kyajja mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Naye emyaka 25 egyo myaka gya mugaso eri omuntu. Omuvubuka oyo yali omu ku bakulembeze b'omuzikiti ogwo ogwaliko ensasagge balyoke bakwata abasiraamu abo.
bwe bamala okuteebwa ne wayita ennaku bino ayetaaga okubimanya. Manya abamu temusoma mawulire, osangawo omusiraamu awo nga tasoma mawulire, tinze sigasoma. Kakati gobeera muntu wa kikaaki kagamba tarubiya, bannayuganda tarubiya yaffe mu buli kimu nfu. Tebasoma bitabo bya ddiini, tebasoma mawulire. Ali awo musajja wattu alinganga atali mu nsi, tamanyi biri mu nsi mwawangalira, talaba TV. Bwe yalina imaani, siraba TV nze, siraba na mawulire ga ku TV nze, imaani yange ejja kufa. Obujega obufaanana bwe butyo busazibwemu, buvumirirwe, bukyayibwe. Tosobola kutwala bulamu bwo maaso nga bwotobolooza. Mawulire ag'olwomukaaga lwa wiiki yaggwa, omuvubuka oyo bamuwa ekitundu ku peegi yago. Bwe bamala okubata abantu abo baddayo mu mbeera zaabwe eza bulijjo, naye nga ye omuvubuka awulira bambi embeera si nnungi, mutwe nga gumuluma nnyo. Najja muzikiti okusaaza abasiraamu essala, agenda okumala okubasaaza essala nga takyasobola kuyimirira, ne bamuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro. Bagenda omutuusa mu ddwaliro, babaga nti bannange obulwadde bwono obunene tetujja kubusobola. Mukitegedde Buluganda, mumwongereyo mu ddwaliro eddene, ne bamwongerayo. Bwe bamutuusa eri bamuteeka mu sikaani, bagenda okwetegereza nga mu kukwatwa kuno kwe bakwatibwa yakubwa bubi nnyo omutwe. Kati ne wabawo akasaayi ne kagenda ne keetabika mu bwongo. Mukitegedde Buluganda, ne keetabika muki mu bwongo. Era omuvubuka oyo Allah tabaraka wa taala n'agera n'afa. Tusaba Allah subhanahu wa taala amusaasire. Ekigambo ekyo yagadde kyogerako ensonga bbiri. Ensonga esooka nti ebintu ebyo bituluma, nga bwe nayogera omulundi guli ogwayita, bituluma, bituwa ennaku ku mitima, bituluma. Twongera okuteekawo eddoboozi lyaffe mu ngeri ya bulijjo ti omusiraamu yenna senga ati sina musiraamu yekka la, wabula kiri mu mateeka. Mu mateeka ga Uganda mulimu etteeka eritakkiriza ku tokyalinga muntu olw'okwagala okumugyamu amawulire. Era omukulembeze w'eggwanga ennaku ezo yanyiiga n'atabuka n'agamba nti kikyamu okukwata omuntu gw'oteebereza okuzza omusango n'omukwata n'okuba n'omutyoboola, naye biringanga ebitaawulirwa, biringanga ebitaawulirwa. Omuvubuka omuto emyaka 25 n'afa mu ngeri ya shuwaiya bwereere, talina musango gumuguddwako, naye ate akubiddwa olukubwa olumutuusizza Allah tabaraka wa taala okumujja mu nsi. Ebintu ebyo tubagamba nti byakusigala ku mitima gy'abasiraamu kubanga bituluma, bituluma. Okulaba Abaganda baffe abavubuka abato nga bafiira mu bintu, okufa eryo teeka mu mateeka agatambulira ku muntu. Naye enfa Baganda baffe abavubuka abasiraamu engeri gye bagenda battibwamu yeraliikiriza. Naye mbagamba nti nze Kakande mikono gyange gikyali waggulu, buli misana ku makya n'ekiro nga nsaba Allah tabaraka wa taala akwate olukwato olw'omwanguka ku buli muntu yenna acunya, atulugunya, kulusanya abasiraamu. Kibi nabagamba nti abantu bakyawa eddiini yaabwe olw'ebyo, abantu bakyawa abantu bannaabwe olw'ebyo. Kiraga abantu abatali bakulaakulamu
munoonyereza yebikwatagana ku misango. Tekiriyo nti omuntu bwe otebereza omuntu okuzza omusango nti okumufunamu amawulire olina kukwata n'okuba n'otuuka okwasa omutwe. Kiraga obukyayi bwe mutuyinako, kiraga obukyayi bwe mutuyinako. Ekyo tujja kusigala nga tukyogerako kubanga tukitamwa. Ekyo ye hakki gyensobola okuwa muganda wange oyo, kwogera ku kikolwa ekyamukolwako. Newakubadde nga tetunnaba kufunayo ddoboozi lyonna eri abasajja bakadde baffe abawali n'abakulembeze ab'omuzinzi mu Uganda, naye tugamba nti kikyamu okutebereza omuntu nti azizza omusango n'otandika kuba, ate n'okuba mu kifo ekibi, n'okuba mu kifo ekibi. Kyomanyidde ddala nti ekifo kino bwe nkikuba omuntu bw'aba waakufa Allah ayisizaako n'afa, gwe n'okwata n'okuba. Kitegeeza omutima omubi gwe mutuyinako. Ekigambo ekyokubiri, ensonga eyo nebaza muganda wange Sheikh Ismaila Mutumba Kabutula, amanyiddwa muganda waffe oyo. Muganda waffe oyo bw'amala okufa, abantu be bajja okunona mayiti ye bagitwale. Kabutula n'abagamba nti mbadde mukulembeze wa muntu ono afudde, nina ekiraamo kye kigamba nti nze bwe mbanga nfudde nziikwanga we baziika baganda bange abasiraamu. Sheikh abagamba ti n'olwekyo muganda waffe oyo tumutwala nkoowe olw'okuteeka mu nkola ekiraamo kye. Bali bagamba tumutwala ku kijja. Sheikh abagamba ti la, tumutwala nkoowe musiraamu, tulina kumuziika waziikwa basiraamu banne. Ekyokubiri kye kiraamo kye. Bali bagamba ti la, tumutwala ku kijja. Sheikh n'abagamba nti munaatuuka okumutwala ku kijja nga sikyali mulamu, naye bwe nnaaba nga nkyali mulamu mutwala nkoowe. Allah tabaraka wa taala n'agera Sheikh n'alinnya olutalo ku nfeete okukakkana ng'omusiraamu aziikiddwa nkoowe. Mussaamu ekitiibwa Sheikh oyo. Nsaba Allah tabaraka wa taala musaasire n'abasiraamu abamukwatiddeko okutuukiriza ekiraamo kya muganda waffe okuziikwa mu kifo waziikwa abayisiraamu. Baganda bange mukimanye nti omusiraamu aziikwa waziikwa basiraamu banne. Omusiraamu aziikwa n'abasiraamu banne. Era kino tukimanyi nti waliwo abantu bangi abakitamwa. Ekisinga okunsesa nga n'abamu bawalimu webuuza nti ya rabbul alamin, ono musajja mu ddiini amanyimu ki bw'abeera nga tamanyi nti abasiraamu babeera n'ekifo ekyeyawulidde mwe beeziika? Bwe kiba nga tamanyi ti ekyo kya mu ddiini abeera amanyimu ki? Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam bwe yatuuka mu kibuga Madiina yakwata mu nsawo ye n'agula ekifo n'akiteekawo ng'ekifo ekyo kyakuziikwamu basiraamu. Era sahabi yasooka okuziikwamu yafa mu mwaka ogwokubiri hijiriya, bamuyitanga Uthmanu ibn Mad'un radiyallahu anhu. Basahaba bannabbi ab'ebitiibwa baziikwawo, bakyala bannabbi ab'ebitiibwa radiyallahu anhunna baziikwawo. Naye osanga omusajja omusiraamu nga seeka ng'agamba nti la, tuteekeddwa okuba n'ekijja. Omusiraamu nga bw'obadde owangaala ne basiraamu banno mu muzikiti, bw'otyo bw'oteekeddwa okuwangaala nabo ng'ofudde. Obusiraamu kye bwava bwakiteekawo nti abasiraamu bateekwa kuziikwa wamu. Era ennaku ezo nali nsoma ku nsonga nagigenda wala, nagitwalako ennaku nga 2 nga ngisomako neesiŋŋaana nga Sheikh yagamba nti bwe kiba ng'ekifo abasiraamu we baziikibwa tekiriiwo nga tebakirina, bakakatwako okuteekawo omuwendo ne begubeera mungi bafune ekifo ekimanyiddwa nti abasiraamu baziikwawo.
musiraamu taziikwa tife ab'engabi tuziikwa wano, fe ab'ekima tuziikwa wano, fe ab'engeye. La, omusiraamu aziikwa mulimba omuziikwa abasiraamu. N'olwekyo senga kibeera kyekyakoleddwa ku muganda waffe eyattiddwa udwanan wa dhuluman, abasiraamu ne banywera ne bakwata muganda waabwe ne bamutwala mulimbo n'aziikibwawo, nsaba Allah asasule musera buli yenna alina omuwendo gwe yataddeyo omusiraamu oyo okubeera ng'atuukirizibwako ekyo. Abasiraamu we muli. Era olumu ekigambo kino kyannuma lwakuba saaliwo nali kalitumu. Waliwo omukuba naffe yajja n'afa nga tuwangadde naye emyaka mingi, asomye naffe buli kimu kyonna nga ffe, n'agera Allah tabaraka wa taala n'afa. Nsaba Allah amusaasire. Abantu ne baveeyo ne bagamba tumutwala ku kijja. Abasiraamu mwenda ne mukkiriza, wamu n'okubanga waaliwo abaali bamanyi kyomusajja oyo omuntu oyo abadde akyogera lunye nti nze ewaziikwa abasiraamu weziikibwa, ne munafuwa ne musingibwa amaanyi. Ebyo bye byatuviirangako ebiseera ebyedda okulwanira abafu, kye mwawuliranga tibalwanira abafu. Twabeeranga n'ebiraamo by'abasiraamu, omusiraamu ng'agamba nti bwenfa munziike ku baganda bange abasiraamu, ab'ekika nga bajja ntumutwala ku kika. Twalwananga paka lwe twakwatanga omusiraamu n'aziikwa ewali basiraamu banne. Ekyo mukitwale nga kikulu. Mumutuyambe buyambi insha Allahu taala, mutuyambeko gwe tuyamba okole bukozi kiraamu, otegere nti munziikanga nkoowe. Eyo embeera ey'okuyiikirizanga abasiraamu nga bafudde ne batandika okumenya bye babeera baalaama, ne bagenda ne baziikibwa gye batakkiriziganyangako nti gye balina okuziikibwa, erina okusazibwamu biidhinillahi subhanahu wa taala. Ensonga eyo ewedde. Baganda bange, omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kumalayo ensonga zaffe 15. Ensonga ezo, waliwo omusiraamu omu yazinzijukiza, yalina mukyala yanga Mzee Kakande watugamba nti tuyine waliwo ebintu 15 omukyala byakola n'abeera ng'alyazaamaanyiza bbaawe. Twali tusigazaayo ensonga 3. Mutegera buluganda ensonga mmeka? Waliwo ebikolwa ebikolebwa ku musajja, ebikolebwa ku musajja nga bikoleddwa mukyala. Omukyala n'abeera ng'alyazaamaanyiza omusajja. Obulyazaamaanyi bwagenda okusinkana mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga bwali obukuukubira nga bumulinzi. Ng'era bw'olaba bwaliwo ebikolwa omusajja byasobola okukola n'abeera ng'alyazaamaanyiza omukyala. Twagamba nti ensonga 15 ezisobola okukolebwa omukyala n'abeera ng'alyazaamaanyiza omusajja. Wabula bwe nali mpisayisa amaaso mu nsonga zino nesiŋŋaananga ensonga ey'12. Ensonga eyo ebeera tekolebwa mukyala, wabula esobola okukolebwa abantu ab'ebbali ne babeera nga balyazaamaanyiza omusajja, era ng'obulyazaamaanyi obwo bagenda kubusangayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Mu ngeri endala, ensonga eyo y'emu omukyala asobola okugikola nga bwe tugenda ogiraba insha Allahu taala. Allah tabaraka wa taala bw'anaabeera ng'atuwadde okusobola. Ensonga egamba etya? Ensonga egamba nti al-i'tidaa'u ala amwali zawji, al-i'tidaa'u ala amwali az-zawji al-mutawaffa liz-zawjati huquqaha, okulumbagana emaali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala, n'aleka ki? N'aleka omukyala. Baganda bange, tulina okukimanya nti senga tubeera mubulamu obwensi mubeeramu okubeera abalamu, nihaaya nekibeera kukola ki? Nekibeera kufa. Bwe tufa tukimanyidde ddala bulungi nti ekimu ku byajjira mu mateeka g'obusiraamu mulimu amateeka agalambika emaali y'omuntu abeera afudde. Ekolebwa etya? Ekolebwa etya?
emaali eyo ekwatibwa negabwa abantu Allah tabaraka wa taala yekennyini qiyadatul ulya ye yagaba emaali mu bulamu bwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waliwo omusajja mu basahaba yajja naafa. Omusajja oyo yalina omukyala ng'ayina n'abaana abawala baali babiri, ng'ayina ne muganda we ashaqiqi. Mutegeda buluganda. Omusajja oyo bw'afa, sahaba wa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, okuziika bwe kwaggwa, ono muganda we najja n'akwata eby'obugagga byonna ebyali eby'omugenzi n'abitwala n'abifuula bibye, n'aleka nnamwandu nga talina kyayina, n'aleka bamulekwa abaana abawala nga tebalina kye balina. Khalas, n'atambula n'agenda n'atandika okusajjakula n'okusajjalatira mu by'obugagga by'omugenzi. Omukyala radiyallahu anha n'asituka n'ajja mu maaso ga nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ya Rasulallah, owe wange munnange yafudde. Mutegedde? Owe wange yakoze eki? Yafudde. Bwe yafudde yalese abaana abawala n'aleka ne muganda we kitaawe w'abaana bange abawala omuto, naye ebyobugagga byonna mulamu wange abitutte. Sirina kyesigazzaawo, sirina kyesigazzaawo. Fi dhaka zaman amateeka agagaba emaali y'omugenzi gaali tegannaba kukka. Omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam n'asiriikirira Allah kwe kussa etteeka erigamba yusikum llahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi lunthayain, okutuusa etteeka gye likoma wansi eri. Mateeka gonna agagoberera okugaba emaali y'omuntu ng'afudde, eryo lyetteeka eryakulembera okukka nga lirambika emaali y'omuntu abeera afudde bweteekeddwa okukwatibwa. Mutegeda mu Luganda, al-i'tidau ala amwali zawji al-mutawaffa, okukola obulumbaganyi ku maali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala. Baganda bange, omusiraamu bw'afa, omusiraamu bw'afa, emaali ye eyawulwamu emiteeko ena. Omuteeko okusooka tajihizu lilmayiti, okuteekateeka omufu ng'agenda okuzikibwa. Ebintu byonna ebikwatagana ku kuziika omufu biggibwa mu maali ye, era si nkola ya busiraamu. Omusajja okubeera ng'afudde kati ngaze kakande neefa ne mujja muzikiti nti munoonya sanda, la, mukwata mu byange nga mugula esanda. Mutegera mu Luganda, bw'obaawo masurufaati gonna ageetaagisa ku mugenzi, kabuli bagisimidde sente, tetwafunye basobola kukola ki? Kugisimira bwereere, bajja mu maali yange. Ekyo kye kisooka okuva mu maali y'omuntu. Ekyo bwe kimala okuggwa, bajja mu kye bayita adduyuun, amabanja. Omusajja afudde n'aleka amabanja. Kikulu nnyo abooluganda okuwandiika amabanja, okuwandiika boobanja, wakadhalika ne bobanjibwa. Naye abantu bangi wallahi mbeewuunya nti abantu tebatya, era osanga omuntu ng'essanyu limutta. Nga Yakubu ono afudde, Yakubu ng'abadde abanja ono emitwalo gye 5. Ogati eryo ebbanja ndiwonye, afudde masha Allah, eryo ebbanja ndiwonye. Ewa Allah gyeriri tabaraka wa ta'ala, ewa Allah gyeriri. Wandiika amabanja boobanja n'abakubanja. Kati senga obeera ofudde, bwe tukwata ekiraamo kyo nga ffe tukisoma, gundi abadde amubanja, gundi abadde amubanja, gundi abadde amubanja, nga tubikwata nga tubijja mu maali nga tusasula. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu ekigibwa mu maali y'omugenzi, alwaswaya, yaleka waswaya, kitegeeza nti yalaama nti bwe mba nfudde ekintu kyange kino kiwadde gundi, naye kyekiraamo kyawaayo kirina okuba nga tekisukka ekimu ekyokusatu eky'emaali ye. Mutegera mu Luganda. Ekyokuna bakiyita tarika, abamu bakyatula nti tirka. Tirka kitegeeza ki? Kitegeezaamu ebintu
kwegamba ebintu bino ebibeera birekeddwa nga bigenda kugabanwa. Mutegera mu Luganda kale musajja senga abadde alina omukyala ng'alina n'abaana ng'alina ne taata ng'alina ne nnyina n'abantu abaakoonwako amateeka ag'obusiraamu, buli muntu alina omuteeko gw'ateekeddwa okufuna ku byobugagga ebyo nga Allah yennyini tabaraka wa taala bw'atyo bwe yasengeka onafune kino onafune kino onafune kino. Kaakati kye bayita okulyazaamanya omusajja abeera afudde. Omusajja oyo ng'alese ebyobugagga, mutegera mu Luganda, ekyo nga kikolebwa omu ku bantu ababiri. Asooka basobola okuba abooluganda lw'omusajja. Omusajja n'afa, abadde alina omukyala, wallahi ne bakwata omukyala ne bamusindiikiriza ne bamugya ewaka nga talina n'akamu kafunye ku maali ya bbaawe, nga talina kafunye. Oba abakyala bennyini bakulunga olugezigezi ne n'akwata emaali y'omusajja yonna n'agifuula ye, oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene n'akifuula kiki, kibeera kikyamu. Saagala genda mu ilimu ya faraid nyo obusiraamu bwakiraalika ti omusajja senga awasa omukyala nga bwe nnina omukyala, siina mukyala nze nina nina bakyala mashallah tabarakallah, naalibadde nga siddwaki mbuwangazi bwange nga nkyagamba nti nina mukyala. Muvubuka nga emulugunyiza myaka gino gyonna egimpiseeko nga ndi mubalina mukyala bayibuli gantunga ate abo baba banagamba ki? Manyi omuntu obeera ne byosukkuluma ku balala. Nkomyewa lwaki ekyo nkireesi wangi omusajja bw'afa ng'abadde alina omukyala, mukitegedde abooluganda, ng'abadde alina ki? Omukyala. Kano katono nnyo ku ilimu ya faraid, katono bwe kati njagadde mukategeere butegeezi. Ekyo kirimu engeri bbiri. Omusajja asobola okuba nga abadde alina abaana oba omwana, si nsonga omwana oba abaana yabazaala mu mukazi ono oba si mwe yakola atya mwe yabazaala. Omusajja oyo n'afa ng'abadde alina omwana, mwetegedde, oba abaana. Omukyala obusiraamu bwamuwa kimu kya munaana mu maali ya bbaawe. Kitegerekese olw'okubaawo kwaki kw'omwana oba abaana, kimu kya munaana. Ne bwe babeera nga abaana basukka ku amina, abakyala basukka ku omusajja mujarradu kaunuhu nti alina omwana oba abaana, si nsonga omukyala yabazaala oba nedda, naye kasita babeera ba musajja nga ba halal, abakyala oba omukyala obusiraamu bwabawa kimu kyakomeka, kimu kya munaana. Omusajja senga abadde talina mwana mu mukazi ono oba mbakazi abalala nga talina mwana, omusajja oyo n'afa, obusiraamu omukyala bwamuwa ekimu ekyokuna. Bwe tugamba ekimu ekyomuna tutegeeza nti emaali eggibwamu ebitundu 8 n'akola atya? N'afunako ekimu. Bwe tugamba nti ekimu ekyokuna emaali eyawulwamu ebitundu bimeka? 4, n'afunako kitya? Yennamula y'amateeka g'obusiraamu. Ate omukyala senga afa n'aleka omusajja, omukyala senga abadde talina mwana, si nsonga musajja ono oba musajja omulala nga talina mwana tazaalangako, omukyala n'afa, baawe aba ayina mu maali y'omukyala ono ekimu ekyokumeka? Ekimu ekyokubiri. Mutegeda mu Luganda. Naye ate senga omukyala abadde alina omwana, si nsonga omwana ono yamuzaala musajja ono oba musajja mulala, omukyala n'afa, olwo bbaawe olw'okubaawo kw'omwana, bbaawe ono gwasiŋŋaaniddwa naye emaali y'omukyala agiyinamu ekimu ekyokuna. Saagala bigenda wala. Al-i'tidaa'u ala amwaali zawji al-mutawaffa lizawjati huquuqaha. Mukyala n'aggyibwako emaali ye, okuddira emaali y'omusajja afudde
ne tuziiza omukyala okugifunako, ne tuziiza abantu Allah be yagiwaako okugifunako, tuba tulyazaamanyiza omusajja, tuba tumulyazamanyiza omukyala okuddira ebyobugagga byonna omusajja byabeera alese n'obitwala n'obifuula bibyo n'oziiza abasigadde okubifunako. Mutegeda buluganda abalina omutemu okusinziira ku mateeka g'obusiraamu, omusajja ono obeera omulyazamanyiza, kubanga obusiraamu bwakwata emaali y'omusajja ne bugitematema nti gundi afuneko, gundi afuneko, gundi afuneko, yennamula y'amateeka g'obusiraamu. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ekyabeere ng'akituwaako okusobola. Yagamba sheekhe nti bisariqa, emaali y'omusajja esobola okutwalibwa ng'ebbiddwa bubbibwa. Ne bakukuta nze nalabako omusajja omu yajja n'afa mu kyalo, byali biseera byadda, yali musajja mugagga ng'ayina ente, ayina amalimiro, ayina ki. Naye bwe twali tujja eno okusula ku lumbe, twasiŋŋaana abamu ku booluganda lw'omusajja nga bagoba ente, ono agoba nnya, oli agoba ssatu, badduka bagenda babba ente z'omusajja afudde. Kikolwa kikyamu ekitateekeddwa kukolebwa. Muganda waffe omusiraamu bw'afa, emaali yeekwatibwa n'ekuŋŋaanyizibwa yonna n'eggalirwa n'eteekwawo. Tewali muntu yenna abakkiriza kutasarrafa muyo okutuusa ng'egabanyiziddwa, abateekeddwa egifunako bi'awnillahi tabaraka wa taala. Kati bisariqa, okubba emaali y'omusajja, oba wa ihtiyali, okuginyaga, okukulunga olugezigezi, abantu abakyusa ebyapa. Temukyewuunya nti waliwo omu ku bakadde baffe abakukunavu wano eyajja n'afa. Bwe yali afa yaleka ekiraamu, era abawalimu abawangalanga naye bakisoma ne bagamba nti bwe yabadde afa ekiraamu kikino yarambisa abaana bayina. Mwetegera mu Luganda naga talina mukyala, talina ki, talina mukyala, badde talina mukyala. Kati yalina omukyala nga baawukanye. Omukyala bwe yawulira nti afudde bweppa, tewali yamusinga kutema miranga, yakaaba n'okusiita n'asiita. Bagenda okufundikira omusajja ng'alese ekiraamu nti mbadde sirina mukyala. Kati omukyala ali mu maka ga musiraamu atudde, yagabana tafaayo. Ihtiyali, muntu okukulunga olugezigezi n'ositama mu maali ya munno nga toteekeddwa kufuna. Omukyala afuna ku maali y'omusajja, era abamanyi olwabeera bannyonnyola kye bayita kwegamba ebiviirako omuntu okusika, ng'oggyeko nasab bazzaako azawuja asahiha. Wateekeddwa okubaawo nga waliwo obufumbo nga tebunaggwaawo. Omusajja senga aba takyalina mukyala, tugeze twawukanye n'omukyala, agenze ali ku bibye nange ndi ku byange. Mutegera mu Luganda, si nsonga nfudde waka waliwo omukyala nga mpasiza oba sinnawasa, oli bwe twayawukana eno takyalina omugabo, talinayo, kubanga wakati wange naye tewali ki, tewali bufumbo. Naye waliwo n'ekibuuzo ekimbuziddwa olwaleero, subhanallah, sinnakiddamu. Oli agamba twayawukana n'omukyala, namuwasa ne tubeera naye ne tumala tufunye obutakkaanya, omukyala n'atambula n'agenda, khalas, n'afumbirwa, nange neesigala ewange. Kati nange nawasizza. Omukyala olwawulidde nti nawasizza, yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ssebo, odidde ennyumba yange ogitadde mu mukazi wo, tuteekwa kugigabana era ŋŋenda mu mateeka. N'amugamba nti musiraamu, twayawukana, oli mbufumbo naye ndi ku byange. Ebyo si bituufu. Omukyala bw'obeera ng'okyayagala okugabana ku maali ya muzeeyi Kakande ng'afudde, ate oyinza okwagala oyinza nti kangume n'akasajja kano nkabeereko kaffe ngabane ku byako, n'osooka okufa ne weesiŋŋana nga zeetutte ebibyo. Khalas, neŋŋenda ne neeriira. Oyina kusigalawo mu bufumbo bwange, olinde nfe. Oyinza n'okusaako obulaadi, fa mangu
nga bale ku maali masha Allah naye kasita obufumbo bugwawe pa ene wange toyinayo kantu teri tweyawukana ekyali kitugatta olyoka ojja ogaba newange kyali ki tebwali bufumbo kati tewali n'olwekyo omukyala yenna okulunga olugezigezi nadda ku maali y'omusajja eyafa baawe n'atajjaamu mutemwa busiraamu bwe gwamuwa n'atwala ekisukka ekyo obusiraamu kye bulina okumuwa abeera alyazamanyiza omusajja newakubadde alaba nti omusajja yafa naye omusango mu maaso ga Allah gubaayo lidhalika tubasuubidde bannyinaffe okukimanya nti ensi eno tekungulwa ekyo kyoteekeddwa okufuna obusiraamu kye bwakuwa kye kirimu omukisa okusinga kyoyagala okuvaabira n'okutwala mu ngeri ya ihtiyaan twala kino Allah kyakuwadde tabaraka wa taala kyekijja okubaamu omukisa abantu ze oyo omukyala gwe mbagambye namulabako nga adduka emisinde agoba abatwala kaadi y'emmotoka ennyumba agitutte emmotoka agyagala naye ng'omusajja yagamba mu kiraamo kye nti ndese siina mukyala kati ye ayinza okulowooza nti yawangula n'atamanya nti ebbanga lyanaamala mbi obugagga by'omusajja eyafanga wakati we naye tewakyali bufumbo najja n'abikajjalamu olw'amaanyi ag'enjawulo eryo ebbanja mu maaso ga Allah gye riri tabaraka wa taala kubanga yali azaamanya omusajja omusiraamu mutegera mu Luganda idhalika epointi etegerekese pointi egamba nti okulumbagana emaali y'omusajja abeera afudde n'aleka omukyala tugambye nti ekyo kikolwa abantu ba mirundi emeka kisobola okukolwa ab'oluganda lw'omusajja ne baziiza omukyala okufuna haqqi mu maali ya bbaawe oba kisobola okukolwa omukyala yennyini n'akulunga olugezigezi n'atwala emaali y'omusajja ekyo omukyala ayinza okukikola mu ngeri bbiri era emu ku zo asobola okulunga olugezigezi n'abaako ebintu byakukusa mukwano gwange omuyanyumiza manye obuwangazi buno butulabiza ebintu ebinene mu nsi ate butuwuliza ebinene walwala omusiraamu bwalwala yali bano abasajja balina akamiro ku ssente mumanya akamiro muntu wali nga alina akamiro nga kali fast class kalongooseemu akake bwalwala ekirwadde ne kimusukako n'akuŋŋaanya essente ze zonna n'aziteeka mu kikooti kye yali ayambala ng'omulwadde kikabuuti kiwanvu kikomeeri siraamu mulwadde ali awo mukitegera mu Luganda kakati era abantu bannange nze neewunya n'abantu kwegamba obukodo bwe butyo n'oba mukodo n'otuuka n'okwekodowalira gwe omusajja ng'alina obukadde 15 mu kabuuti naye nga bamukubira omulanga banoonya za bujjanjabi niwe nga wafa nazo bwe bayagala gwe mukyusa wano wali buleke nja kwekyusa yeebakidde ki 10 Allah n'agera n'afa bwe yafa kakati bano abamusookako abasiraamu abaaliwo bagenda okugiragira okumugyamu ekikooti okumuteekateeka nga mulimu ssente yalina abakyala basukka ku omu kati omu kubo yali aja tisookoje waliwo ebintu by'omugenzi omusiraamu yangamba nti yamulabira ddala balina abakyala balinayo ekikondolo gye basasirikasiteekeyo n'atandika okuba essimu ng'alaganga owatali sanda naye nga obukadde bw'omusiraamu 15 abwezibikidde sirise nabwo ihtiyal sarika emaali eyo gikwata ogiteekaawo omusajja alese obukadde 15 bubeera babeere nga bagenda kujja bagigatte ku ttarika ku bintu ebirekeddwa buli muntu afune haqqi omusiraamu yakakasa n'aŋŋamba nti yabuuza ku baali mu kugaba emaali y'omugenzi nti mwalabye ku bukadde bwe buti nti n'amanya ati ajja tiyabumira khalas sanyu likutolooza nti oteteekanyiza nnyo naye omusiraamu obeera omulyazamanyiza biawunillahi tabaraka wa taala khulasa mukisa mubi nti era ebintu byaffe 15 tebigenda kola ki kugwayo mulaba mutya senga
ebisigadde tunabitandikirako omulundi ogujja. Nali nabyerabira musiraamu eyanzijukiza nanga nti nzeeyi 10 byaffe 15 tewabimalayo. Kakati point ebadde egamba ti al-i'tidaa'u ala amwali zawji al-mutawaffa lizawjati, okulumbagana emaali y'omusajja abeera afudde n'aleka ki mukyala. Kikyamu weewalirenga ddala okukwata ku maali y'omusajja abeera afudde. Baganda bange, abantu bwe tufa, ensonga lwaki emaali eno Allah tabaraka wa taala yagigabira abantu abooluganda lw'omusajja ono oba omukyala ono. Omuntu bw'afa nga Kakande nga nafudde, wallahi batono abaddamu okunzijukira. Mutegedde kakati muwe muli wano mwina abali bamaseeka bammwe nga mubagala, naye amazima googerwe. Mumwe tewaliwo wanaamala omwezi omulamba nga taloweza ku Abdulkarim Sentamu. Taliyo wali tewaliwo amala omwezi nga talowezeza ku Abdulhakimu Sekimpi. Wali ye abaana b'abasajja abo bali luddawa? Kati omuntu bw'afa agenda asanguka mpola mpola mu mitwe gy'abantu, naddala abaali ab'emikwano. Kati Allah kyava akwata emaali ye n'agamba nti esigale mbantu be bayambeko, akakabanga kene be bayambeko, wa in qalla ne bebeera ntono. Kati bw'ova ebbali n'ojja n'otandika okwefunza emaali y'omusajja n'ogirya, alese abaana, alese maama we, alese taata we, ihtiyaalu. Omusajja obeera omunyazi, ekitateekeddwa kulabwako mu umma ya Busiraamu. Naye emaali y'abaze, waliwo omukyalo omu ali ku kyeyeeyo, yalinga muyizi wange ebiseera ebyedda, nemmanya nti bbaawe yafa bambi, nsaba Allah amunyweze. Ali eyo mbawarabu abonaabonereyo mukazi mukulu akuze, nemmuga nti owange oluwa, naŋŋamba sheekhe ndi mbawarabu, wagendayo okukolayo ki? Naŋŋamba nti munnange omusiraamu yafa nga bwe wamanya, bwe yafa nandekera abaana, naye buli kantu konna akaali badde kayamba abaana, abooluganda bakatwala ne bansindiikiriza, najja kunoonyeza abaana bange school fees. Ali abonaabonere, oli musanyufu, essanyu likutta. N'olina mutabaana gonna, emmotoka ovuga mpya mu maali y'omusiraamu, ojja kisanga mu maaso ga Allah nga kyali kinene. Allah yagamba mu Qur'ani kitiibwa, waliyakhsha alladhina law taraku, batye nnyo abo nga senga babeera balese emabega waabwe dhurriyatan, ezzadde nga linafu nnyo terina keryesobola. Yagamba Allah nti kitye nnyo. Wansi Allah n'alyoka agamba nti oyo yenna alya emaali yamulekwa dhulman, mu ngeri y'obulyazamaanyi, mazima ddala aba alya muliro emaali y'omusajja afudde, bweddibwako n'eriibwa n'etagenda mu mikono gy'abalina okugifuna. Musajja wattu abeera alyazamanyiziddwa. Abasajja bangi mufuluma okuva mu maka gammwe n'ogamba nti ŋŋenda kunoonyeza abaana bange kyakulya. Si bwe kiri? Kati nze muzeeyi Kakande gwe mulaba wano n'alibadde nkyanoonya kyokkola, n'alibadde nkyakola, singa ndi waka wange khalaasi neebasa. Empologoma enkadde terya biri luddawa, biri wala akabuga akaze keebojja n'emiraako, khalaasi bulamu nga bugenda mu maaso. Kitegedde? Naye tulina abaana, tulina ki? Tulina abaana balina okulya, balina okunywa, balina okwambala, balina okusoma. Tujja okukola. Kati bwenfa nenva mu nsi, ako akatono k'embeera ndese kaba kalina okugabanyizibwako. Omukyala afuneko, abaana bafuneko, maama wange yafa, taata wange yafa. Kati omuntu yenna atateekeddwa kufuna ku bwajja n'akwata emaali yange n'atandika okugirya nga bw'ayagadde, ng'oggyeko okulumya bano abaali badde balina okugifuna, abandi azaamanyiza. Naliwo nga mmenyekera baana bange. Kati Allah nzije mu nsi kyendese kiyambe omukyala. Kati abakyala tubasaba insha Allahu taala, omusiraamu bw'afa n'abaako byalese kabibeere bingi bitya,
linda mugabogo obusiraamu bwakuwa insha allahu taala. Allah ajja kusoma omukisa naye okukwata emaali yonna n'ogezza mubiraba bulijjo ku TV ng'abaana bali mu kwerigana bannyaabwe. Tembalaba boluganda abaana bagamba nti nyaffe kitaffe yatuleka tukyali baana bato n'aleka ebyobugagga bingi naye ebyobugagga ebyo ebimu nyaffe yabitunda dda. Waliwo n'omukyala gwe nalaba ng'ali myaka 9 ng'agamba mutabani we olw'okumubanja emaali ya nnyina byali ku TV okwo. Omuvubuka gwe yeegaana ali myaka 6 ng'amugamba nti ono omusajja eyafa ono gw'ogamba nti ntunze emaali ya kitaawo si ye yali akuzaala. Omwana mubuuza nti si ye yali azaala. Saakuzaala muye wazaala mwani kasajja kabeeranga manga eyo kaali kapakasi kuno. Omwana n'amugamba nti ojja kuleeta ebya kitange. Temwalaba eggulire eryo kati ekigambo maali y'abantu kifuuse taabu. Abakyala batuuka okwegaana abaana olw'okuba banja emaali y'abakitaabwe. Abakyala abamu omusajja bw'afa nganze neefa omusinkana ali mumaka ga muzeyi Kakande akajjadde n'okuwasa akoze eki awasizza khalas. Bano abavubuka abeegomba okufumbirwa ennyo abakyala ali mumaka ga musajja akoze eki kajjadde kikyamu. Emaali mugirekedde bannannyiniyo obusiraamu gye bwagissa buli omu alinde omutima gwateekeddwa okufuna ogwamwebwa obusiraamu ekikolwa kyanabakoze kijja kuba gye kiri insha allahu taala. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atuwangaaza okutuusiza ddala ku mulundi ogujja. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.